amaziga eri Patricia Ghetto Kids embeera mbi ino ngikuleetedde Dr. abyogeddeko ate ng'omusiyazi yakutte omwana wa myaka 2 naye muleese era nga ye Love Mercy akwatiddwa ku poliisi lwa kulisa bana embizzi full figure abiyingiddemu nga weeri enkola yaffe wano kwanda boy UG kano ka video mbadde nsaba okampeleka like nga weeri Holy Thursday tube nga tusobola okweyongera mu maaso embeera ya Patricia nga wogiraba mu bifaananyi si nnungi manager teacher avuddeyo na postinga ku social media yaabwe n'agamba ogowe nayo obuyambi inboxinga oba ku social media ndoza we namba zaabwe ziri awo omwana ono yetaaga obuyambi era nga anytime now bambi yetaaga obasajjale oba ki ne bagamba ajja kuba akola kya recovering ensonga si amaanyi nnyo ebyo nga mbirese emabbali ebya Love Mercy bambi bibi nnyo Love Mercy poliisi evuddeyo ng'emunoonya era nga bambi yeegase mu zino ensonga amanyikiddwa nga full figure avuddeyo n'agamba agenda musiba lwa nsonga ya kulisa abaana embizzi Love Mercy yavuddeyo n'ensonga n'agamba nti no woba ngoyagala oba olumiriddwa ntino omwana nabaliisiza embizzi vaayo obayambe tata waabwe yabasuulawo nga bakyali baana batozi abakuzizza nagenda ebwere kyene kinsala nga nsasulira abaana bano fees kati bwe mba mbaliisiza embizzi gwe bakukwatirako wa Love Mercy weebu avuddeyo n'akola ki nayogera eri side era nga bambi basinga wali comment section babadde ku side ya Love Mercy kambalekere mu mwewulireko era nkomewo n'omusajja yakutte omwana omuto w'emyaka 2 mwana full figure bangambye ntonoonya era ogenda kunsiba ddiya wange nkusaba ojjo nsange wanegayaza gyensula ojjo nsibe era ombuulire olukusa olujjawa olusiba nze Love Mercy abaana be nawadde embizzi babadde bajjajjaawo bannyoko abaana bannyoko oba ba muganda wo abaana bange abaana nze embeera birira namwe okujja kwa busiro bubajjudde buchana fe bweru mwali mu nyambye ekintu nawe oli single maza ngu nawe oli mukazi kakati olaba nti osiba ba 10 jangu osibe mukwano jangu osibe sibuli omuntu agenda kutya sibuli omuntu agenda kusibira mu komeralyo wana Uganda bakuteka okusiba buli omu nayiro musango n'ataguyina ngufuru figari eri akuvuma akunoonya ngo agenda kusiba mukwano jangu ndi wanegayaza buza ba tiktokers bamanyiwo temutumanyira tate mutulisanga mazi mfana abaana bange atojja nawo manyiro ngwireke eddalu manyo Aya bas tuli mu Uganda ndozo omusajja w'omulaba face wefaanana ebintu byamukulakula ku face ndoza mugiraba basinga bavuye ne bagamba mbo abali babisiyazi bavubuka era bambe bano abambala zi balance njagala mulabe omusajja oyo mulabe wafaanana mugambe nti no abavubuka sibiboka abakola ki abavubuka abayayi bwana bambala zi jeans damage beboka bakwata abana bamwe njagala mubere very keen wano umugezi yeka yafunamu by the way kine ekintu kyebagambye ebikyobusiyazi kyatandika dda egula bono omusajja wafaanana juke badde bagamba ebyo byabasiyazi njagala omusajja wafaanana nga bamugambye muno yakuta omwana we yamusiyazi osobola okukiriza omwana omuto wa myaka 7 omusajja bamukutte nga akola ki ayagala musiyaga kamba mbalekere mwewulireko era kumeona ebirala deni kati olumaze okumuyita najja nenfuna ebizigo nezija naye kakati olumaze okufuna ebizigo bwentyo ngomaze nenkola ki maliriza kati olugira bwekite ekirowoozo nekikola ki ekinvaako olugirugule yogeza mazima ng'olugirugule kati labayo ng'olugi lugule kati olumaze nga kimaze okunvaako nengamba it's okay bazira kola ki genda kuba kintu seko ne kinvaako obusite ebizigo bamukebera muyayogera mwana uno zeno lyo mwana nanzijamu empale nanyambula nansigayo ebizigo najamu naye empale najayo kasolo sana kusibibwa ne bakwata ebisumuzo ne babisula mu tooyi babera nga tebamanyi jakola ki ebyokusaaga tubize wabbali mumpulirize bulungi ekitegeeza nawe oli Yesu kuba Yesu yekka gwe bagamba nti yafaako n'azuukira buli muntu yenna afutukenya atugamba nti yafa n'azuukira aba afuse n'ekirala mumpulirize bulungi omuntu bw'afa afiirwa bwe kyobulaba omufu omubuzi olunaku lwe yafa abatalujjukira ojja ofuneko omuntu ng'akwatiddwa omwoyo gw'omugenzi abatajjukira olunaku lwe yafa abatajjukira olunaku lwe yafa because omuntu bw'ofa oba tulina bongo bwe bukeepinga memory omufu kyasinza abantu nafa 2006 ebyokusaaga tubize wabbali mumpulirize bulungi
ekitegeeza nawe oli Yesu kuba Yesu yekka gwe bagamba nti no ye yafaako n'azuukira. Buli muntu yenna afukutukaire n'atugamba nti yafa n'azuukira aba afuuse Yesu. Oli Yesu. N'ekirala mumpulirize bulungi, omuntu bw'afa afiirwa obudde. Kyobula bumufu ombuzi olunaku lwe yafa abatalujjukira. Ojja ofuneko omuntu ng'akwatiddwa omwoyo gw'omugenzi abatajjukira olunaku lwe yafa, abatajjukira olunaku lwe yazaalibwa. Because omuntu bw'ofa oba toyina bwongo, obwongo bwe bukeepinga memory. Omufu kyasinza abantu abalamu nti omufu asobola okutravelinga through time n'alaba ekiri mu future n'akomawo n'akwata omu kuwa famire eyo n'ababalaabula ekijja mu maaso. Bo balina ability travelinga through time because ewaabwe tebalina budde. Omuntu bw'afa awanikibwa waggulu n'afuuka emunyenye. Bwe wanuka waggulu n'okomawo kw'ensi ofuuka omuntu era osanguka memory oba tojjukira byaliwo temutulimba.